okubala essuula ya 7. Awo olwatuuka ku lunaku Musa lwe yamalirako okusimba ennyumba era ng'amaze okugifukako amafuta n'okugitukuza n'ebintu byayo byonna n'ekyoto n'ebintu byakyo byonna era ng'amaze okubifukako amafuta n'okubitukuza, awo abakulu ba Isirayiri emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe ne bawaayo, era abo be baali abakulu b'ebika, abo be baafuganga abo abaabalibwa, ne baleeta ekitone kyabwe mu maaso ga Mukama. Amagaali amabikkeko 6 n'ente 12, eggaali erimu lya bakulu kinnababirye era kinnoomu ente. Ne babyanjula mu maaso g'ennyumba. Mukama n'agamba Musa nti kitoole gye bali bibeerenga bya kukola omulimu ogw'okuweereza okw'omu weema ey'Okusinkanirangamu, era onoobiwa Abaleevi buli muntu ng'okuweereza kwe bwe kuli. Musa n'atoola amagaali n'ente n'abiwa Abaleevi. Amagaali 2 n'ente 4 bye yawa batabani ba Gerusoni ng'okuweereza kwabwe bwe kwali, n'amagaali 40 n'ente 8 bye yaba batabani ba Merali ng'okuweereza kwabwe bwe kwali, wansi w'omukono gwa Isamaali mutabani wa Alooni kabona. Naye batabani ba Kokasi teyabawaako, kubanga okuweereza okw'omu watukuvu kwali kwabwe, baakusitulanga ku bibegaabega byabwe. Awo abakulu ne bawaayo olw'okuwonga ekyoto ku lunaku lwe kyafukirwako amafuta. Abakulu ne bawaayo ekirabo kyabwe mu maaso g'ekyoto. Mukama n'agamba Musa nti banaawangayo ekitone kyabwe buli mukulu ku lunaku lwe olw'okutukuza ekyoto. 12 N'oyo eyawaayo ekitone kye ku lunaku olw'olubereberye yali Nakusoni mutabani wa Aminadabu ow'omu kika kya Yuda, n'ekitone kye kyali sowaani emu ya ffeeza, obuzito bwayo sekeri 1,130, ekibya kimu ekya ffeeza ekya sekeri 7, nga sekeri ey'omu watukuvu bw'eri, byombi nga bijjudde obutto obulungi obutabuddwamu amafuta, okuba ekiweebwayo eky'obutta. Ekijiiko kimu ekya zaabu ekya sekeri 10 ekijjudde obubaane, ente ennume envubuka emu, endiga ennume emu, omwana gw'endiga omulume gumu ogutannamala mwaka gumu okuba ekiweebwayo ekyokebwa, embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi era okuba ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe, ente 2, endiga ennume 5, embuzi ennume 5, abaana b'endiga abalume 5 abatannamala mwaka gumu. Ekyo kye kyali ekitone kya Nakusoni mutabani wa Aminadabu. 18 Ku lunaku olwokubiri Nasaneeri mutabani wa Zuwaali omukulu wa Isakaali n'awaayo. Yawaayo okuba ekitone kye essowaani emu eya ffeeza, obuzito bwayo sekeri 130, ekibya kimu ekya ffeeza ekya sekeri 7, nga sekeri ey'omu watukuvu bw'eri, byombi nga bijjudde obutta obulungi obutabuddwamu amafuta okuba ekiweebwayo eky'obutta. Ekijiiko kimu ekya zaabu ekya sekeri 10 ekijjudde obubaane, ente ennume envubuka emu, endiga ennume emu, omwana gw'endiga omulume gumu ogutannamala mwaka gumu okuba ekiweebwayo ekyokebwa, embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi era okuba ssaddaaka ey'ekiweebwayo olw'emirembe, ente 2, endiga ennume 5, embuzi ennume 5, abaana b'endiga abalume 5 abatannamala mwaka gumu. Ekyo kye kyali ekitone kya Nasaneeri mutabani wa Zuwaali. 24 Ku lunaku olwokusatu Eriyaabu mutabani wa Keroni omukulu w'abaana wa Zebbulooni n'awaayo. Ekitone kye kyali sowaani emu eya ffeeza, obuzito bwayo sekeri 100
1,3. Ekibya kimu ekya ffeeza ekya sekeri 7 nga sekeri ey'omuwatukuvu bw'eri, byombi nga bijjudde obutto obulungi obutabuddwamu amafuta okuba ekiweebwayo eky'obutta. Ekijiiko kimu ekya zaabu ekya sekeri 10 ekijjudde obubaane, ente envubuka 1, endiga ennume 1, omwana gw'endiga omulume 1 ogutannamala mwaka gumu okuba ekiweebwayo ekyokebwa, embuzi ennume 1 okuba ekiweebwayo olw'ekibi era okuba ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe ente 2, endiga ennume 5, embuzi ennume 5, abaana b'endiga abalume 5 abatannamala mwaka gumu. Ekyo kye kyali ekitone kya Eriyaabu mutabani wa Keroni. Ku lunaku olwokuna, Erizuuli mutabani wa Sedewuli omukulu w'abaana ba Lewubeeni n'awaayo. Ekitone kye kyali sowaani emu eya ffeeza, obuzito bwayo sekeri 13. Ekibya kimu ekya ffeeza ekya sekeri 7 nga sekeri ey'omuwatukuvu bw'eri, byombi nga bijjudde obutto obulungi obutabuddwamu amafuta okuba ekiweebwayo eky'obutta. Ekijiiko kimu ekya zaabu ekya sekeri 10 ekijjudde obubaane, ente envubuka 1, endiga ennume 1, omwana gw'endiga omulume 1 ogutannamala mwaka gumu okuba ekiweebwayo ekyokebwa, embuzi ennume 1 okuba ekiweebwayo olw'ekibi era okuba ssaddaaka ey'ekiweebwayo olw'emirembe ente 2, endiga ennume 5, embuzi ennume 5, abaana b'endiga abalume 5 abatannamala mwaka gumu. Ekyo kye kyali ekitone kya Irizuuli mutabani wa Sedewuli. Ku lunaku olwokutaano, Serumiyeri mutabani wa Zulisadaayi omukulu w'abaana ba Simyoni n'awaayo ekitone kye. Kyali sowaani emu eya ffeeza, obuzito bwayo sekeri 13. Ekibya kimu ekya ffeeza ekya sekeri 7 nga sekeri ey'omuwatukuvu bw'eri, byombi nga bijjudde obutto obulungi obutabuddwamu amafuta okuba ekiweebwayo eky'obutta. Ekijiiko kimu ekya zaabu ekya sekeri 10 ekijjudde obubaane, ente envubuka 1, endiga ennume 1, omwana gw'endiga omulume 1 ogutannamala mwaka gumu okuba ekiweebwayo ekyokebwa, embuzi ennume 1 okuba ekiweebwayo olw'ekibi n'okuba ssaddaaka ey'ekiweebwayo olw'emirembe ente 2, endiga ennume 5, embuzi ennume 5, abaana b'endiga abalume 5 abatannamala mwaka gumu. Ekyo kye kyali ekitone kya Serumiyeri mutabani wa Zulisadaayi. Ku lunaku olw'omukaaga, Eriyasafu mutabani wa Deweri omukulu w'abaana ba Gaadi n'awaayo ekitone kye. Kyali essowaani emu eya ffeeza, obuzito bwakyo sekeri 13. Ekibya kimu ekya ffeeza ekya sekeri 7 nga sekeri ey'omuwatukuvu bw'eri, byombi nga bijjudde obutto obulungi obutabuddwamu amafuta okuba ekiweebwayo eky'obutta. Ekijiiko kimu ekya zaabu ekya sekeri 10 ekijjudde obubaane, ente envubuka 1, endiga ennume 1, omwana gw'endiga omulume 1 ogutannamala mwaka gumu okuba ekiweebwayo ekyokebwa, embuzi ennume 1 okuba ekiweebwayo olw'ekibi n'okuba ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe ente 2, endiga ennume 5, embuzi ennume 5, abaana b'endiga abalume abatannamala mwaka gumu. Ekyo kye kyali ekitone ekya Eriyasafu mutabani wa Deweri. 48. Ku lunaku olw'omusanvu, Erisama mutabani wa Amikudi omukulu w'abaana ba Efulayimu n'awaayo. Ekitone kye kyali sowaani emu eya ffeeza, obuzito bwayo sekeri 13. Ekibya kimu ekya ffeeza ekya sekeri 7 era sekeri ey'omuwatukuvu nga sekeri ey'omuwatukuvu bw'eri, byombi nga bijjudde obutto obulungi obutabuddwamu amafuta okuba ekiweebwayo eky'obutta. Ekijiiko kimu ekya zaabu ekya sekeri 10 ekijjudde obubaane, ente envubuka 1, endiga ennume 1, omwana gw'endiga omulume 1 ogutannamala mwaka gumu okuba ekiweebwayo ekyokebwa, embuzi ennume 1 okuba ekiweebwayo olw'ekibi, 53.
n'okuba ssaddaaka ey'ekiweebwayo olw'emirembe ente 2, endiga ennume 5, embuzi ennume 5, abaana b'endiga abalume 5 abatannamala mwaka gumu. Ekyo kyekyali ekitone kya Erisama mutabani wa Amikudi. Ku lunaku olw'omunaana Gamalyeri mutabani wa Pedazuuli omukulu w'abaana ba Manase n'awaayo 55. Ekitone kye kyali sowaani emu eya ffeeza obuzito bwayo sekeri 130. Ekibya kimu ekya ffeeza ekya sekeri 7 nga sekeri ey'omu watukuvu bweri, byombi nga bijjudde obutto obulungi obutabuddwamu amafuta okuba ekiweebwayo eky'obutta. Ekijiiko kimu ekya zaabu ekya sekeri 10 ekijjudde obubaane, ente envubuka emu, endiga ennume emu, omwana gw'endiga omulume gumu ogutannamala mwaka gumu okuba ekiweebwayo ekyokebwa, embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi, n'okuba ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe ente 2, endiga ennume 5, embuzi ennume 5, abaana b'endiga abalume 5 abatannamala mwaka gumu. Ekyo kyekyali ekitone kya Gamalyeri mutabani wa Pedazuuli. Ku lunaku olw'omwenda Abidaani mutabani wa Gidiyooni omukulu w'abaana ba Benjamini n'awaayo. Ekitone kye kyali sowaani emu eya ffeeza obuzito bwayo sekeri 13. Ekibya kimu ekya ffeeza ekya sekeri 7 nga sekeri ey'omu watukuvu bweri, byombi nga bijjudde obutto obulungi obutabuddwamu amafuta okuba ekiweebwayo eky'obutta. Ekijiiko kimu ekya zaabu ekya sekeri 10 ekijjudde obubaane, ente envubuka emu, endiga ennume emu, omwana gw'endiga omulume gumu ogutannamala mwaka gumu okuba ekiweebwayo ekyokebwa, embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi, n'okuba ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe ente 2, endiga ennume 5, embuzi ennume 5, abaana b'endiga abalume 5 batannamala mwaka gumu. Ekyo kyekyali ekitone kya Abidaani mutabani wa Gidiyooni. 66. Ku lunaku olw'ekkumi Akiyezeri mutabani wa Amisadaayi omukulu w'abaana ba Ddaani n'awaayo. Ekitone kye kyali sowaani emu eya ffeeza obuzito bwayo sekeri 13. Ekibya kimu ekya ffeeza ekya sekeri 7 nga sekeri ey'omu watukuvu bweri, byombi nga bijjudde obutto obulungi obutabuddwamu amafuta okuwa ekiweebwayo eky'obutta. Ekijiiko kimu ekya zaabu ekya sekeri 10 ekijjudde obubaane, ente envubuka emu, endiga emu, omwana gw'endiga omulume gumu ogutannamala mwaka gumu okuba ekiweebwayo ekyokebwa, embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi, n'okuba ssaddaaka ey'ekiweebwayo olw'emirembe ente 2, endiga 5, abaana b'endiga abalume 5 abatannamala mwaka gumu. Ekyo kyekyali ekitone kya Akiyezeri mutabani wa Amisadaayi. 72. Ku lunaku olw'ekkumi-n'olumu Pagiyeeri mutabani wa Okulaani omukulu w'abaana ba Aseri n'awaayo. Ekitone kye kyali essowaani emu eya ffeeza obuzito bwayo sekeri 13. Ekibya kimu ekya ffeeza ekya sekeri 7 nga sekeri ey'omu watukuvu bweri, byombi nga bijjudde obutto obulungi obutabuddwamu amafuta okuba ekiweebwayo eky'obutta. Ekijiiko kimu ekya zaabu ekya sekeri 10 ekijjudde obubaane, ente envubuka emu, endiga ennume emu, omwana gw'endiga omulume gumu ogutannamala mwaka gumu okuba ekiweebwayo ekyokebwa, embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi, n'okuba ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe ente 2, endiga ennume 5, embuzi ennume 5, abaana b'endiga abalume 5 abatannamala mwaka gumu. Ekyo kyekyali ekitone kya Pagiyeeri mutabani wa Okulaani. Ku lunaku olw'ekkumi-n'ebbiri Akira mutabani wa Anani omukulu w'abaana ba Nafutaali n'awaayo. Ekitone kye kyali sowaani emu eya ffeeza obuzito bwayo sekeri 13. Ekibya kimu ekya ffeeza ekya sekeri 7 nga sekeri ey'omu watukuvu bweri, byombi nga bijjudde obutto obulungi obutabuddwamu amafuta okuba ekiweebwayo eky'obutta. 8. Ekijiiko kimu ekya zaabu ekya sekeri
10 ekijjudde obubaane, ente envubuka emu, endiga ennume emu, omwana gw'endiga omulume gumu ogutannamala mwaka gumu okuba ekiweebwayo ekyokebwa, embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi, n'okuba ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe ente 2, endiga ennume 5, embuzi ennume 5, abaana b'endiga abalume 5 abatannamala mwaka gumu. Ekyo kye kyali ekitone kya Akira mutabani wa Anani 84. Kuno kwe kwali okutukuza ekyoto. Ku lunaku kwe kyafukirwako amafuta mu mikono gy'abakulu ba Isirayiri essowaani 12 eza ffeeza, ebibya 12 ebya ffeeza, ebijiiko 12 ebya zaabu, buli ssowaani eya ffeeza sekeri 130 na buli kibya sekeri 7, effeeza yonna ey'ebintu sekeri 24,000 nga sekeri ey'omu watukuvu bweri, ebijiiko ebya zaabu 12 ebijjudde obubaane, buli kijiiko sekeri 10 nga sekeri ey'omu watukuvu bweri, zaabu yonna ey'omu bijiiko sekeri 120, ente zonna okuba ekiweebwayo ekyokebwa 12, endiga ennume 12, abaana b'endiga abalume abatannamala mwaka gumu 12, n'obutta bwabyo obuweebwayo, n'embuzi ennume okuba ekiweebwayo olw'ekibi 12, n'ente zonna okuba ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe ente 24, endiga ennume 60, embuzi ennume 60, abaana b'endiga abalume abatannamala mwaka gumu 60. Okwo kwe kwali okutukuza ekyoto bwe kyamala okufukibwako amafuta. 89. Awo Musa bwe yayingira mu weema ey'okusinkanirangamu okwogera naye, n'alyoka awulira eddoboozi eryo nga lyogera naye nga liyima waggulu ku ntebe ey'okusaasira eyali ku ssanduuko ey'obujulirwa wakati mu bakerubi bombi, n'ayogera naye.